إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuchagenda maaso n'ekyafaayo kya Nabbi Adamu alayhi assalatu wassalam. Era nga bwe tuli ku Ibulisu alayhi laana. Owekitiibwa Allah yamulagira avunnamire Adamu. Fa aba wastakbara wa kana min alkafirin. Ibulisu n'agaana okuvunnama ne yeekuza n'awunzikanga akaafuwadde. Allah okugamba nti wa kana min alkafirin, yani wasara min alkafirin, n'awunzika ng'afuuse omukafiri, alina kyakusongerako. N'agwa mu mutawaana omunene, nga n'omutawaana ogwo ye alhalak assarmadi, kwe kuzikirira okwaki okwolubeerera. Ekintu kye bayita okukaafuwala mu Busiraamu bw'okiwuliranga tokomanga bukomi kubeera nti nno bagambye kino ekintu kikaafuwaza, kuba abantu bangi bw'awulira kino kikaafuwaza ye obwongo bumulowooza nti nno ekinene ennyo, yaani ekimutuuseeko kyakubeera nti takyali Musiraamu. Naam, n'ekyo si kye ekinene ennyo ekikutuuseeko. Ekinene ekikutuuseeko kwe kubeera nti nno bw'ofulumye mu Busiraamu ogudde mu kuzikirira okwolubeerera. Kitegereka? Liannahu man maata kafira yukhalladu fi nnaari khuludan abadiya. Kubanga afanga mukafiri asiraanira mu muliro obugenderevu. Kati Abasiraamu basobola okugamba nti munnange kino bw'okikola okaafuwala, munnange kino kikaafuwaza, munnange kino kiri bwe kine bwe kiti. Ekyo ekigambo buli w'okiwulirako weekange muno kino kikaafuwaza, ne bubira muli owuliranga weekange, kubanga amazima ne kibeera nga kituufu ne kikuteeberamu, oba ozikiridde oluzikirira olw'olubeerera singa ofiira ku kintu ekyo. Kitegeeka bulungi? N'olwekyo weekange otereeze ensonga eyo. Kyonna kye bagambye kino kikaafuwaza. Ne bwebeera lafudh kigambo ng'okyogera buki bwogezi, ne bwe kibeera kikolwa ng'okola kiki kikole, ne bwebeera nzikiriza kyalabiirawo nga yeetala afumba futaali, afumba piraawo, akola atya, buli kimu. Naam, dalasa eri ku muziki be basookawo ne bateekateeka emisaala ne bawaata ne bakola batya, yaani yeetala nnyo mu nsonga zaki z'Obusiraamu. Naye nga ye alina ekitone ky'okwagala ebintu by'emikolo. Gye bali abakyala ng'ebyo byonna ebyokwetala mu madalasa ali ku kitone kye ekyokwagala ebintu by'emikolo. Nigwera mukolo gwa mbaga ayagala nnyo okubeerawo ng'awaata, ayagala nnyo okubeera mu mufumbiro ng'afumba, ayagala nnyo okubeera mu kusaaniika emmere, ayagala nnyo okwalirira ebidaala, ayagala nnyo okubeera bw'ati kusiba empombo. Gye bali abakyala nga bakola emirimu egyo ku mizikiti mu ngeri ya kitone. Gamba hobby ye, mu ngeri ya hobby, muli akyagala nnyo. Naye nga bw'omuzze wabbali n'omukyekinga engeri gy'ategeeramu eddiini, abafe bino ebintu ddiini ye musindika okubigi, ogenda okakkalanga nti ate abakazi baba n'eddiini. Eddiini omukazi saba na ddiini. Kakati olw'okuba ndi wasula nkola bya Kisiraamu, nkola bya Kisiraamu. Esula bannanga alabye sula alabye ndi wasula yandabirira, yandiisa, yansuza, yakola ye taata w'abaana. Kakati obadde oyagala nkole ntya? Era nnyina kusaala, era nnyina kukola byayagala. Sula ayagala nyambala ejiribaabu, nnyina kukola byayagala. Lwaki mujemera bambi nga yandiisa, yanyambaza, yakola atya? Sula ayagala nsaali, nkola ki? Nsaala. Naye n'amala afa Sula.
Richard nakola ki ng'akola ng'ebyasula kati mba mwagala nkole ki olabye munnange mba mwagala nkole ki just enzikiriza gyetisse mu kifuba naam atambula ku nsi kuno nga mufayiro ya Allah mukafiri nga mufayiro ya Allah mukafiri olw'akantu katono nnyo emirimu gy'abasiraamu gyonna agikola ne mudarasa n'atuulamu bannange temujja mu madarasa temuyina bitabo na kalaamu ekitabo ne kalaamu n'aba nakyo n'awandika faida n'akola atya yani bw'otunuulira yamalayo emirimu gy'abasiraamu naye alina sitaani yamutega akantu ak'omutawaana n'akayingize no mu bwongo nti omukazi taba na ddiini yafumbirwa yeddiini ye bw'agenda ewa Richard yoyo bw'agenda ewa Ssemandwa ng'afuuka musamize bw'abeera mu batabuliiki temutubulya bida bw'afumbirwa munnabida yakola ku bubaani yatereeza buki yakola buli kimu kyonna bw'atyo yaali awo mutalawina naam waagwa ikala gyakola ki gyafuuka kamiliyona oyo afaanaganako bw'atyo kakati munnange bw'owulira nga bakulabudda ekintu kino bukafiiri tugamba kakati kiki ennyo Allah muvumye Allah sinnalangirirako nti ki munnange ne bw'ofiira mu maka ga sula ng'ebyo byonna by'obadde okola era tafudde nti nno ogenzeeko ewa Richard naye n'osinkana Allah ng'obadde munda wapakirayo obumalirivu nti bino just kisifo wowangaalira n'obeera kyokola otya otuuka ewa Allah ogenda okulaba manjeri akuli ekisomesa kyewammwe eky'abakatoliki naawe nga muli mu kabondo kamu muli mu kabondo kaki waliyadhu billah naam Sheikh Ali seekaawo wenyini waliyo omwami namulabako ku mitimbagano ng'agamba bino ebintu eby'omuntu okubeera omusiraamu it is just all about omuzadde okuba nti yanzaala ndi muki nakino kyendi mu busiraamu singa yanzaala ndi mukatuliki naalibadde nenyumiriza mu bukatuliki wange nabwe ekito batugjeeko akajanja nze ndi musiraamu olw'ensonga nti my parents banzaala nga mwe muslim bwe naye ayingiramu ogamba ku naggagga w'ekibuga naggagga w'ekibuga oyo miskini mutakabbir nyine kwekuza oyo yabyogera mu lujjudde mu lujjudde ne bisaasa bye tuyimanya muganda waffe Haji Bakaluba ffe tuyita muganda waffe tumuyinamu essuubi nti atereeza bye tumugamba naam ekyo ekigambo bw'abeera nga yenzikiriza gy'alina amanye nti yenzikiriza ya kikafiiri sigambye nti amanye nti mukafiiri ngambye amanye nti yenzikiriza ya kikafiiri nasinkana nayo Allah aba musinkanye mukafiiri kitegereka tetuli basiraamu lwakuzaalibwa ba Haji ne ba Hajati tetuli basiraamu lwakuzaalibwa ba Haji ne ba Hajati tuli basiraamu olwa conviction gye tulina nti eno yeddiini entuufu inna ddiina inda Allahi al-Islam kitegereka tuli basiraamu olwa conviction gye tulina nti yeddiini entuufu inna ddiina inda Allahi al-Islam mazima eddiini yokka omuntu jjajja nayo mu maaso ga Allah n'ayingira ejjana bwe buki bwe busiraamu waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan oyo yenna abeera n'eddiini etali busiraamu falan yuqbala min Allah tagenda kugikkiriza wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah agenda muteeka mu muliro ku lunaku lw'enkomerero awamu n'ekyo asobola okubeera nga ye Richard azaalibwa Filipo azaalibwa Domazo azaalibwa Nikodemu azaalibwa Anatoli azaalibwa Sereve azaalibwa Nekemeya azaalibwa Dodovinko azaalibwa abo bonna Rozio oba yazaalibwa Musamize oba yazaalibwa ani aiwa tetuli basiraamu lwakubeera ntwazaalibwa bazadde basiraamu nedda wabula tuli basiraamu olwa conviction eyo bannabbi batuuka babuuza abaana baabwe am kuntum shuhada idha hadara yaquba almautu
idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di nabi yaqub abuza abane mugenda kusinza kyo oluvanyuma lwange qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Atebenkere nam nti abantu bano bamanye ekyokukola bagenda kusigala ku ddiini eyo eyaki ey'obusiraamu yokka yegenda okubatasa maaso g'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin yali dduwa yani ya nabbi Yusuf alayhi salatu wasallam ay Allah nsanga ndi musiraamu onsinkanye n'abaki n'abalongoofu. Ayati mpitirivu mu Quran ezitulaga nti omuntu alina kubeera muki alina kubeera musiraamu. Kakati abantu bano abazaalibwa bataata abatali basiraamu laysu bima'dhurin nakamu nakeddagala eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bwobanga bwotyo bwobitegeera munnange tebalina excuse yonna emwebale nnyo bwetwogera akagambo k'Oluwarabu abo wali mwano ngola nga bajje emitaafu mu kyenyi nga nebuuza kiki ngenda okujjukira nga bategeeza balwanirira mu abali eyo jjajja wekiteesa kaala aywa nti laysu bima'dhurin jjajja takitegedde aywa tebalina excuse tebalina excuse yonna eri Allah subhanahu wa ta'ala tebalina kyekwaso eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki wama kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabonereza muntu okujja nga yamusindikira omubaka. Era omuntu yenna azaalibwa faaza azaalibwa omukulu w'ekisomesa azaalibwa reverandi pastor musamize n'atafunako mawulire gonna gakwata ku busiraamu kireka bulungi omuntu oyo tagenda kubonerezebwa bali agenda kuweebwa agenda kuweebwa ekigezo yawmal qiyama. Ekigezo ekyo bw'akiyita ayingira ejjana bw'atakiyita abiri ng'alyoka ayingira omuliro. Kitegereka nekitegeeza ki nti abantu abo batuukibwako hujja bafuna okumanyisibwa eddiini y'obusiraamu bwe bagimanya ne bagaana okwanukula ne balyoka babeera abaki ab'okuyingira mu muliro. Amma hukumu ey'okungulu ku dduniya fahum kuffar ne bw'abeera nga teyafuna wulira ensonga eno tekutawaanya kakati tugamba tutya nti nno abantu abasamiza abalongo obusiraamu tebunajja baali bakafiiri baali baki kubanga basinzanga ekitali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Naye tugamba nti nno bamuliro nedda tugamba tutya tugamba Allah ajja kubagezesa n'ekigezo bwe bali kiyita bayingire ejjana bwe batakiyita bayingire omuliro. Ensonga entegerekesa bulungi bwe batakiyita bayingire omuliro. Ekyo nabbi yakinyonyola bulungi mu hadithi ya al-Aswad ibn Sariya yagati aruba'atun abantu bamirundi emeka ena omu kwaba abana yagati warajulun sahib fitra n'omusajja eyabeerawo ekiseera nga tewali bubaka bwa nabbi nam abaaliwo before kabaka Muteesa olubereberye abatategeera ku ddaawa yaki y'obusiraamu aba tugamba tutya tugamba nti bamuliro tugamba nedda tugamba tutya Allah yamanyi kye baali badde n'olwekyo ajja bbawo ekigezo ekijja okujjayo obulungi kiki baali badde. Allah mwenkanya talina bukendeevu munnamulaye tuli fenna n'olwekyo ensonga tugitegeere bulungi tetuli basiraamu lwakuzaalibwa bazadde basiraamu ekyo kyengera ekyegatta ku kyengera ky'obusiraamu n'omuzadde muki wa illa bw'ogamba bw'otyo abasiraamu abali mu Uganda bonna nam bava mbaki bava mbatali basiraamu sibo kiri buli wobalayo jjajja buli lunaku bayingira mu busiraamu wahakadha ate n'abazaalibwa nga basiraamu wabaayo abakola batya abakafuwala ne badda mu bukafiiri tebaliyo. N'olwekyo omusiraamu alina okwefaako yeetegerera eddiini ye nga ye hatta abasiraamu bakimanyi abali ekyo abasiraamu bali bakole batya bakimanya hatta n'amawanga g'abasiraamu gano ge mulaba ng'abantu bonna they identify themselves as Muslims nam bonna beeyita baki
mubaamu abakafiiri, mubaamu abaki, mubaamu abakafiiri nga bakafuwala li asbaabi, bakafuwala mu nsonga ez'enjawulo. Imma kafir li annahu tariku ssola la yusalli aslan, mukafiri kubanga tasaala, naam, essola yagisenguka completely, tebaliyo yebali nga tasaalirako ddala, oyo eri jumhurul ulama kafir, simuki, si musiraamu. Naam, oyo eri taifa min al ulama kafir, siki, si musiraamu. Kitegereka. Ekyokubiri, waliwo abakola ebintu ebyenjawulo ebitaki, ne kibeera nti nno obusiraamu busigala buli eri kufaayo kwa muntu, si kubeera nti gwe oli muwarabu automatically nti gwe wakwalifying okubeera omuki, omusiraamu, oba nti nno gwe oli musomaali automatically wakwalifying okubeera omuki, nedda. N'olwekyo tetuli basiraamu lwa lineage nti bakitaffe baki basiraamu, n'olwekyo naffe tuli basiraamu olwekyo. Kitegeeza bulungi. N'olwekyo ekigambo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyeyagamba nti aba wastakbara wa kana min alkafirin, gaali mawulire mabi nnyo eri Iblis, nti evudde mu direction y'ejjana nekwata direction yaki, direction y'omuliro. Kakati wano wetuli twagala okulaba ku biki ebyaliwo ku Iblisu ng'egaana okuvunnamira Adam alayhi assalatu wassalam. Allah tulaga kugaana kwa Iblis mu ayati mpitirivu. Aya esooka yeri mu surati al-Baqara, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin. Eyo aya twagirabye ne musomo oguwedde. Iblisu yagaana ne yeekuza nebeeranga ebeera mu bakafiri. Era mu ngeri yemu Allah atulaga ku nsonga eno mu surati al-Isra, yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fasajadu illa iblis, malayika zaavunnama Allah ng'aziragidde, illa iblis, okujjako Iblisu yo yagaana okola ki, okuvunnama. Qaala, negamba nti asjudu liman khalaqta tina, nvunnamire ono gwotonze mu ttaka. Tujja kulaba ebigambo byakozesa ebyenjawulo ng'egaana okuvunnama. Ono kiki twagalawo? Twagala obujulizi obwenjawulo mu Qur'an, Allah nga atulaga okugaana kw'okuvunnama kwa Iblis. Yakiddiŋŋana mu bifo ebyenjawulo mu Qur'an. Kitegeeka bulungi? Ate Allah taddiŋŋana nsonga illa li gharad, okujjako naki n'ekigendererwa. Allah agamba era mu ngeri yemu mu surati al-A'raf, walaqad khalaqnakum, mazima ddala Allah yabatonda, thumma sawwarnakum, nakola ki, n'abateeka mu kifaananyi kyeyagala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Thumma qulna lil malaikati, Allah n'agamba zi malayika sujudu li adama, muvunnamire ki, muvunnamire Adamu. Fasajadu, malayika nezikola zitya, nezivunnama. Illa iblis, okujjako Iblis, lam yakun minas sajidin, Iblis yagaana okubeera ng'ekola etya, yagaana okukola ki, yagaana okubeera wamu n'abavunnama. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Taha akomyawo ensonga yemu, yagamba okiba Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Allah yagamba zi malaika muvunnamire Adam, nezivunnama, okujjako Iblisa yo yagaana. Kitegereka? Allah akomyawo ensonga eyo mu ayati ez'enjawulo nga mu surati madha al-Sad, nga mu surati al-Hijr ne essura endala nga Allah atugamba ensonga eyo. Surati al-Kahf, yani essura ez'enjawulo ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba malayika okuvunnama, nezivunnama, Iblisu nekola etya, Iblisu yo negaana. Tayib, singa omuntu agamba nti innama mtana Iblisu minas sujudi lianna al-khitaba
kana lil malaika naam singa omuntu agamba nti ibulisu yagaana okola ki okuvunnama limadha lwaki kubanga ekiragiro kyali kyaki kyazi malaika kubanga abaffe ibulisu yali malaika ekyo twakiraba naam aya egamba etya eri mu surat al-kahf naam illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih ibulisu yagaana okuvunnama limadha ensonga tugenda kugiraba ne wano Allah kikyayagala okujjawo ne aya ne mu surat al-kahf okubeera ng'omuntu alowooza nti waliyo malayika ejeema kitegereka kubanga Allah yagala la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malayika tezijeemera Allah kyakoze eki kyaziragidde zikola bukozi ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala neseeka muki munkola kitegereka kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbi lyali jinni ejjini lirimu madda ya taa ne isyan liringa ng'omuntu ejjini lisobola okujeema oba kola ki oba okukkiriza yensonga lwaki ebyo bitonde ebiri bye birina taklif Allah byateekako ki byateekako omugugu gw'okusinza omuntu naki omuntu n'amajini kati singa omuntu agamba nti khitaabu yali yazi malaika ekiragiro kyonna mu alfaadhi zonna ziraga Allah nga alagira ki alagira zi malaika wa idh qulna lil malaikati naam twagamba zi malaika muvunnami lwaki ibulisu evunanibwa kukubeera nti nno teyavunnama naam Allah agamba illa iblisa lam yakun minas sajidin naam okujjako ibulisu yagaana okubeera wamu n'abakola ki n'abavunnama tukiyigamu ki ekyo lam yakun minas sajidin tukiyigamu nti nno eyo khitaabu yali emutwaliramu ekyo ekiragiro kyali kikola kitya kimutwaliramu wa illa tuwali bwetaavu bwakumusongako mu kiragiro ekigenze eri ebitonde naam ng'ebitonde ebyo tebikola bitya byali ekiragiro kyali tekimutwaliramu kireka bulungi ekyokubiri Allah ganti aba yagaana wastakbara neyeekuza kikyo kiyigamu kikyo kiyigamu awo nga tukyali ku kigambo kya Allah subhanahu ebipoyi negenda kujja aba yagaana kitegeeza nti naye yali ali munda mu kiki yali munda mu kiragiro aba lianna al-iba min al-ilmi wa min al-khitab kiba kubeera nti oli mukhatabu gwe kenyini nyini olagiddwa ekintu ekyo aba wastakbara wa kana min al-kafirin ensonga eyokusatu ibuliso teyagambako n'akamu n'akeddagala nti nze mukama wange walagidde bali nze tuwandagidde yakyogerako teyagambako nti walagidde bali nze sikola ki wabula yo yennyini nnyini ebigambo byayo byonna bitegeeza nti nno ekimanyi bulungi nnyo nti yalagirwa okukola ki yalagirwa okuvunnama kiteeka bulungi tayib katulina aya ate yo ekijjireyo ddala butereevu nga ibulisu yalagirwa ekola etya yalagirwa evunname yagamba okiba Allah subhanahu wa ta'ala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk kiki ekiganye okuvunnama nga nkulagidde nga nkoze eki nga nkulagidde twagambye mabega nti ibulisu eno yali ekimanyi eno ayiraga naam nti imma Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ibulisu mu ngeri egyeyawulidde nti naawe vunnama kitegereka bulungi ma mana'aka an tasjuda idh amartuk kyekiganya okuvunnama nga nkulagidde ovunname astakbarta weekuza kitegereka oba okubeera nti nno kyali kitongole mu khitaabu ebuna
nti naye kennyini akola ki? Ekyo nga Allah kyamuvunaana. Wategedde nti nakulagidde ovunname wamu naki? Ne bamalayika. Lwaki ogaanye? Kitegereka? Wadhahir ekisinga okubeera okumpi kwe kubeera nti waaliwo kiragiro kitongole nga kya Ibuliisu yekka, wabula yali ayingira butereevu mu khitaabu eri illa Ibuliisa lam yakun minas sajidin. Allah nagamba ma mana'aka an takuna ma'as sajidin. Kiki ekigaanya okubeera n'abo abavunnamye? Kitegeeza nti yali ayingira butereevu mu kiki? Mu kiragiro kiri. Kitegereka? Kakati wantuyizeewo ensonga bbiri. Ensonga esooka nti Ibuliisu tiyali muki? Tiyali malayika. Naam, kubanga malayika tezikola sitya? Tezijeema. Ekyokubiri, ekiragiro kyali kikola kitya? Kigitwaliramu wadde nga si malayika. Kati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Ibuliisu, nsonga ki ekugaanye okubeera ng'ovunnama? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bihaqiqati kulli shay'in. Allah yamanyi buli kimu ekiri ekisembayo okubeera eky'omunda mu buli kitonde. Ne lwaki Allah yagenda maaso okubuuza Ibuliisu? Bw'abeera nga Allah ateetaaga kumanyisibwa nti alina kyatamanyi ku Ibuliisu, naam, yabuuza Ibuliisu, naam, nga tannagikonde muninga, naam, tannagikonvictinga, tannagituusaako kibonerezo, naam. Kitegeeza nti ate gwe atamanyi bifa alina wookoma kumanya, naam, tolamula ng'ensonga ekujjidde okutuusa ng'omaze okugiwa amatu. Era ebintu bino by'olaba n'abasajja abatali basiraamu babiteeka mu nkola. Baleeta omuntu bamukwatidde wali ngasse, ne bamuleeta n'emmundu nga n'omusaayi gukola butya, ne bamuleeta butereevu mu kkooti, wamma ng'embeera zonna ne zikamera bwese bwe ziraga, n'omulamu zikamera bazimulaze, naye asigaga ayimirire mu kaguli, naam, awoze. N'atuuka n'omubuuza nti okkiriza nti wasse? Nti mukama wange bampaayiriza genda ku alimanda, naam, obeereyo emyezi 6 okomewo tutunulye mu nsonga zino. Abange mwe ba prosecution muweereddwa emyezi 3 okuleeta obujulizi obulaga nti omutono yakoze eki? Yasse. Kitegereka? Era ogenda okukakkana n'amulamulako nti yasse, ekyo ng'akikola mu njogera ey'ekinnamateeka beyond reasonable doubt, nga tewakyaliwo kabuuzako, tewakyaliwo kakunkuna konna ti amazima kyamulamuddeko kyekiriwa kyekyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza Ibuliisu, qaala ya Ibuliisu, owange gwe Ibuliisu. Ibuliisu yagaanye okuvunnama, naam. Qaala ya Ibuliisu ma laka alla takuuna ma'a sajidin. Eno surati ki? Al-Hijr. Owange gwe Ibuliisu, kiki ekikugaanye okubeera n'abo abavunnamye? Mu surati Al-Araf yagamba ki Allah subhanahu wa ta'ala, qaala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Kiki ekigaanye okuvunnama nga nkulagidde? Kiki ekigaanye? Mu surati Saad Allah yabuuza, ya Ibuliisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kiki ekigaanye okuvunnamira ekyo kyentonze n'omukono gwange? Astakbarta, weekuzizza ku Adamu kubanga amulaze, naam, nti okuba nti akitonze n'omukono gwe kiba Allah subhanahu wa ta'ala kifunye sharafu, kifunye ekitiibwa, nga kifuuse mahal taqdir wa ta'zim, kifunye enkizo y'okuba nti Ibuliisu eteekeddwa kigulumiza. Era ntuyigawo faida ennene. Faida ki? Ebintu byonna Allah biyasitula bifuna sharafu, ne bifuna taqdir, ne kikakata ku muddu okubeera nga abigulumiza. Ekintu kyonna Allah kiyasitula, naam, ne tukimanya mu ddiini yaffe nti ekintu kino Allah yakola ki? Allah yakola ki? Yakisitula. Ekintu ekifuna sharafu, era bubeera bukkiriza okukisitula, era bubeera bwononefu okukikkakkanya. Busobola okubeera obwononefu
bali busobola okubeera obukafiiri. Kitegereka ekintu kyonna Allah kyasitula. Allah yagamba mu surat al-Hajj, dhalika waman yu'azzimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Omuntu yenna agulumiza ebintu bya Allah nga Qur'an, nga al-masajid, emizikiti. Singa omuntu ajja nafuisa masjid, hakadha nafuisa masjid, tumugamba ekyo kyokoze kiraga obutaba na taqwa mu mutima. Dhalika waman yu'azzimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Singa ekyakikola istighfafan wastihzaan, singa ekyakikola mu ngeri y'okujolonga n'okujeja n'okulaga nti ati walinyo kyanjawulo kiri wano, njawulo kyeri gyonna mizimbo, njawulo kyeri wakati wano seminti y'omu, material ge mwazibise muzikiti yava mu jjana, yava mu ggulu, Jibril yamuleeta. Naam, ebeera ki? Ebeera kufuru. Naam, bubeera bukafiiri obutaleka muntu mu Busiraamu. Era wano mu ngeri y'emu we wagenda al ulama, abamanyi. Qur'ani ekubyeko ayat, naam, bal mutakathira, zasooka okubeera ennyingi nga Allah alaga makana, status ne sharafu y'abamanyi. Bwe weesanga mu kibinja kyonna ekitamanyi nkizo y'abamanyi, manya nti ekibinja ky'olimu kibinja ky'ababuze, oli mu danger zone. Nga ba khawarij yonna gye bali mu nsi, naam, abakyeteekamu okubeera nti obulamu bwabwe kuyisa maaso, naam, mu bamanyi, kujolonga bamanyi, kuvuma bamanyi, kwogera ku bamanyi bintu bitabagwanidde, bal okubatta, okulaba nti ekizibu kya umma n'ebifaanako bwe bityo. Ekyo ekiri opposite n'ebyo Qur'ani byekola ki? Qur'ani byesomesa. Allah buli wayogera ku bamanyi abogerako na takdir, abogerako na sharaf, abogerako na kubasitula, na kubagulumiza. Ate mmwe ne mwesiŋŋaananga emboozi etambula wakati wammwe ebbanga lyonna, mwematiza nti abamanyi kyekizibu kya umma, kyekizibu ky'Abasiraamu. Abamanyi nga tebannavaawo, obuzira tebujja kutereera, abogundi nga tebannagira. Abasinga abo walimu ababeera nga basomesa Abasiraamu society ever bebasiba ku mimwa nga mwematiza wakati wammwe eyo nti nno abantu abo mutawaana eri umma, kizibu eri umma, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Munnange nga mumanya ti ekimuliko kiri opposite n'ekyo Obusiraamu kyebakola butya kyebasomesa. Allah okubalaga enkizo y'abamanyi aba abategeeza nti mugwana mubeere nga mubawa ekitiibwa ekikola kitya ekitabagwanidde. La ghulu, si kubasussa nsalo, naam, ne babeera nga abatakola nsobi, ne batuuka n'okugonderwa mu kye babeera bakoze eki, kyebabeera bakoleddemu ensobi, wala jafa, wadde okukola ki? Wadde okubakkakkanya. Kiteeka bulungi. Bwe tugamba abamanyi, jumula y'abamanyi, jumula yaki? Y'abamanyi batambulira ku kituufu. Bwe tugamba abamanyi batambulira ku kiki? Naye omumanyi asobola okukola ki? Asobola okukola ensobi era asobola okuseerera. Era Abasiraamu bwe tubeera tubazza eri abamanyi nga tugulumiza abamanyi, bannanga abamanyi nsonga nkulu, abamanyi, tetubarabata ku mumanyi ne bwabeera yasokka okubeera ow'ekitiibwa, tetubarabata ku mumanyi, tetubasibira ku mumanyi nti olutegeeza kubanga amanyi bakitalo nnyo, kubanga amanyi bakitiibwa, tetubasibire ku mumanyi gundi tubamyomyulire okwo ku mumanyi oyo. Teriyo mumanyi mahma kana sha'nu. Naam, kabiri Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tugere kubamanyi b'omulembe guno. Naam, tetugamba nti Ibn Bazi buli wonna we yeetoololera, buli konna ke yatalaffaza oteekeddwa okubeera nga kwogamba. La, tetugamba nti bwekyo kiba kibeera ku Albani, bwekyo kiba kibeera ku Ibn Uthaymin, bwekyo kiba kibeera ku Sheikh Al-Fawzan mufti aliwo olwaleero. Naam, bwekyo kiba kibeera ku Sheikh Abdul Karim mukaddu waffe rahimahullah. Naam, sentam wa hakadha. Naam, ndese ku Sheikh Abdul Karim waffe ku ground, nenjogera ne ku bamanyi abali ku international level. Kakati tugamba tutya
tugamba tutya abasiraamu tubazza eri bamanyi naam abamanyi ekintu kye babeera batambulirako n'omanya nti abamanyi bwe batyo batambula tokkirizibwa kubaawukanako naam naye ate singa Ibn Uthaymin abalina ekigambo kyagamba nga Ibn Baz n'ekigambo kyagamba awo olina space eyetegereza ekigambo kya Ibn Baz n'ekya Ibn Uthaymin n'otwala kyowulya nti kyekisinga kukubeera ekiki kitegereka amma okubeera nga otegere nti abamanyi bwe batyo bagamba bw'oba oyisa eggaali ogiyisa mu bamanyi naam neefaanako bwe bityo munnange ngomanyi oli ku manhaji nfu oli ku manhaji nki nfu oli ku nkola nfu ku nkola nkyamu ekyokubiri omumanyi kasomala okutegeera nti Allah amusitudde status otegeera otya kwe kulaba umma ng'emusitudde naam olaba abamanyi bamashayikhi baani bamwogerako na kitiibwa kitegereka omumanyi oyo oteekeddwa okumanya nti wa kitiibwa ne bw'aba alina ensobi gy'akoze okkirizibwa obutagigoberera oba okumwawukanako ku nsonga eyo naam naye n'osigala ng'omwekiki n'osigala ng'omwekitiibwa kitegerekese eyo yenkola ya ahli sunna wal jamaa ku bamanyi ba umma bamanyi baki ba umma kino nno kifulumyamu abo alladhina ghalaba alaihim shar abo abatambulira ku bukyamu basobola okubeera nga mwe mwabatikkira ba tiktokers mwe mwatikkira oyo kubanga ayogera nnyo ajegera mu bintu by'eddiini ng'eno mu kisaawe kyayirimu tazisowa kyowatyo kyansiri baseeka bagamba nti abange oyo munnange byabagamba bifu oyo munnange mulabanga ebintu byayogera bibakwata nnyo ku mitima ti munnange byayogera bikiki bikyamu oyo si gwe twogerako oyo gwe mwetikkirira mmwe ba tiktokers namba followers oyo si gwe twogerako nti seeka tunuulira bamaseeka abatambulira ku buluŋŋamu bamulaba batya kitegereka bulungi aiwa eyo nno ye minzaani gyotekedde okutegererako ensonga kakati we tuli wano abalungi ab'ebitiibwa ow'ekitiibwa Allah abuuza Ibuliisu ebibuuzo naam lwaki oganye okubeera mu abo abavunnama nsonga kyekuleetedde ekintu ekyo Ibuliisu yanukuleetya we tugenda mu darusu yaffe eddako waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.